clarifying Mase mulamu Mase by the way nange njaa kudduka kwekebeza ekiwala kiyinza okundwaza uyo akasigo nina kamu ate nga teka ebirwadde ebiri ola okufiitinga shiba bulunoke kati nange nina kubeno fit weyagala sirina tabu kyali kitya oli kacyayi obudde bwakumakya abantu tebannakafuna gwakafunye dda ekiro saanywedde njaga kati mba nina keera bw'otanywa njaga okeera kacyayi mba nina jikeera bukeezi omutwe gusobola oba fit mbadde manyi onywa kacyayi kakalu si kyayi nkuweeko nyweko bo nga tebambuuzizza banaye kyali kitya baganda bange nze nfunye gwe nesibako naawe efunayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teeka ensonyi ku bbali positinga omuntu kwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula ewaka abantu maggwe Mase n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu kimase nga mpulira ebinsokola wano sebono nina laavu olina laavu naawe gwe tondabanga nowenjiyimbako buyimbi nze nanjebaeba twali tumanya abageto abalina laavu entuufu yakoma ku mulembe gwa Bobi Wine naffe gye tuli abali naye nina laavu ndiwengwa mu laavu bwentyo wemba njiikayiika njebaayeba so olina omuntu gw'oli naye mu laavu oba jasi luyimba leero kusudde mu laavu Mase akaana ako woba tonnagwako mu laavu n'omunyankolo omukigo oba omutoolo tonnagwa mu laavu booli nabo bakukubisa ye nga tulina ebyana wano binnakakande nakimera byana ebiganda ebyawo buladi nabo tetuganye balina bye balina naye bali abaana sooka ombuulire omushesi kyanjawulo kikyalina owa wano kyatalina aba wano laavu yaabwe erimu obudingo bungi menta muki kanyankole iwe oli omunyankole kati oyo ayivogezesa tolwa bano abaana ba wano laavu ekyenjawulo ekiriwo wakati w'abalina bana aba wano abaano bateekamu ati mungi bateekamu ebisoko bingi ate simanyi kakati balina n'eŋŋombo zaabwe no water no money no water okitegeera oba tolina sente amazzi bebagagera batunda matunde oba olina 5 akuwa tampeko bw'oba obuwa 2 ng'ayongerako naye agabali gakudiibuuda wogeetaagira ne wotageetaagira kyolaba nkuzigirira tetwandibyogedde naye nkuzigirira amazzi malungi nnyo ekiri awo obuliri bwo ne bwonooneka ate obadde obwetaagisa ki ennyo ogenda butunda bubwo bano abaawano abaze simanyi sooka onkombe mu matu simanyi mu nkwawa simanyi onkomba mu nnyindo bali agabwe gakyeyonoonere ne wotageetaagira naye oba tuli ku kikati amalaavu Mase byebye genda mu maaso tokoowa nsindikira sigino kati kugwe ne laavu Mase ani yanoonya munne laavu Mase tututa ebbanga nga tweyagala lwakuba nti tubadde tetuli mu kamera kino ekyokujja mu kamera I making that decision out of angle nasalirawo mu busungu nga shiba nkuba anvuma ankola ki nenyiiga neŋŋamba ye lwaki sibeera n'omuntu gwenfuniramu emirembe nemulaga n'ensi so kwe kubeera ne laavu Mase wange kati shiba amulekedde ani nze yandekedde ani kati wafunye gwe laavu Mase naye kati ye wamuleseewa naye anoonye afune bagamba omukyala wabeera akububira mukububira mulimu okukuba n'okuvuma abeera akwagala lwaki wamuleseewo nga akwagala anti aneesibako yesu asobola oba njagala naye mu ngeri y'okuneesibako nange kati nange nina osobola okuneesibako nga nze si gwe njagala okitegedde kati ate nange nga ninayo nange gwe njagala kati ye laavu Mase
Shibono bwe tutunuulira obadde omugye from the grass ng'omutwala the grace naye temutuuse mukyali awo omulekeddaani lwaki tomutuusizaayo ku ntikko anti era sibagambangako nti ngenda mutuuse ku ntikko nze nga teyantuusizaayo baba tatuuse ku ntikko anoonye omusajja amutuusa ku ntikko muboolaba for example tugambe abali ku tiktok kuba ansi beyinza okubeera ng'emanyi n'abayimbi ne baani okufiitinga shiba bulunoke oyo nga yakutte mu kashiba ako acacacacacacya nti nako keeyo kashiba nako sikawano nnyo era kati bulunoke avemu abo abali omulumya omutwe esimeyo yakoze bati asimeyo weerezaayo sente esimeyo kola emidaala ayanguwe n'okwanguwa shiba yeetaagisa ki laavu nga nnyingi ng'ekulukutanga kiyira ebisigadde tombulira eby'omudala tayagala gwe jasisunda laavu era nabo yebamu abo naye ekiranyogo g'amatu oba avuga booda ekiranyogo g'amatu ivo lwaki tetuva mu byalaavu tudde ku ndongo tugenda kudda ku ndongo owayi mase mulamu mase by the way nange njaa kudduka kwekebeza ekyo ekiwala kiyinza okundwaza uyo akasigo nina kamu ate nga teka ebirwadde ndagu interview gye nalaba ng'okiralifayinga nti oli mulwadde kityali bituufu oba wali okubaganya abantu ye batategeera ndowooza omanyi we mukwata interview abasinga dduka ku YouTube n'agiwanulayo n'atemamu kyayagala nali mulwadde naye si AIDS nali saalina mulwadde baali kati we twajja shiba ku kkubo sinze nasooka omutwala omukebera omubiri gwonna kati eyamutwala we yadde ate ye teyatubuulira nga ffe naye nga state gye yalimu sinze bamukeberera yalina buli obulwadde deni gattako tibbi kati tibbi yali waggulu nga asobola osiiga buli muntu amuliraanye mu kiseera ekyo naddala ffe abamulinga okumpi kati we namuzaayo omulundi ogwokubiri onona eddagala nga batubuuza mwamira eddagala eryokwetangira tibbi ko ffe nti baali tebaatugamba from there and then ne batutandisizaawo eddagala erya tibbi si nti tulwadde naye okwetangira nti posibilite y'okukwatibwa tibbi yali waggulu nnyo okusinziira ku mbeera shiba mwe yali so ne batuwaawo ebikerende entuumu twali nze shifa waliwo ffenna abantu bana abaali basinga obeera ennyo naye naye era nze saalimira nali nina okugenda n'ensooka enneekebeze bwe bankebera nga sinnabufuna era saalimirira ddala naye bali bo baamira kitegeeza abantu abudde ne bagamba mukunja mulwadde just kyali ekyo anti kati kyekiri kyenkugambye eyadduka ku YouTube we yajjayo vidiyo yatemamu wali weboogerera nti mukunja yafunye obulwadde teyamalirayo bantu vidiyo nti bulwadde ki okitegedde anti omuntu yanoonya kitunda kyateekayo naye kakati gwe lwaki ofaayo nnyo lwaki oyagala mukunja abe mulwadde nze ndi muyayo nze naawe nakubwa enjaga yange naye obulamu mbwagala nnyo era singa nafa byempisemu bingi bakyali bange baafa kati obulamu nina nnyo ate n'ebyokukola obiraba nkyalina bingi ebyokukola ninganga notandika bayidawe sinnatandika ku byolina okukola tonnatandika sinnaba kutandika naawe lwakuba nti laavu yatuleeteddemu obuzibu laavu omanyi laavu terina gwetasuula ddalu era abanneenya n'abanvuma gwotya mu mukwano ne laavu mase mikwano temugwangako mu laavu muli eyo mwerimbalimba naawe koolifunayo akanako omukiga akanako omunyankole ne kakola mase byankola kati gwe ate oyinza n'okweyambula kati nze nkubira mu ngalo nkubire ne saluti atanneeyambula kati olabako kamenta nga wakakutte ggwe nza noyita baneiba bajje baloze ku kyolozaako mase abantu bagamba si saizi yo temumakinga temufiitinga si saizi yange laavu mase ekiwala kito kiki ekirala kye bategeeza okubeera nti tetufiitinga ali so corporate ajja kwavuwaza ate nina sente
sirina olina agenda bukujjako buli wanina njaga sirina sente mpozi nga anaatwala njaga nakikubye enjagalo lyekiro kyasula kiwoggana teyamanyiira njaga wagimukubya tamanyi baneiba bonno baali bamanyi mbu tuli mu birala kumbe enjaga yeyamukubye nagimuteera mu cyayi nga teyagimanyiira. Omuntu omuwala ng'omukubisizza enjaga ng'ate oyagala nsonga ziba zitya anti enjaga buli omu emukola kike eriyo gwekuumirawo n'asirika nga tayogera nako kisinziira na kika ky'enjaga ky'omukubiza oyinza omukubya enchwiri waliwo bipuleyini waliwo ebibanga waliwo bisekanka kati enchwiri ne sikanka yetya oyagala yiga kunywa soko omenye enchwiri sikanka ekibanga okujawula amangu funa budde gamba nkuwe kyekyoka wojjo jawula leero okubweko ku kibanga enkyokubwe enchwiri eriwo esinga okukuba ekibanga buladi wange nga kyakukwasiriza mu kasana fiiti oyinza okiwulira soka mu kasana obeeraawo yeyo gyowulira ekwesuula n'eddalu nga tewabimanyiira naye kati naawe ebbanga lyembadde mu ghetto twasookanga kunywa nga tetulina na mulamwa just nga tunywa lwakuba waliwo abanywa oba ne tagali ze twalinanga kuba kati ffe twasulanga bweru tolinayo suubiri sula mu nju kati ekikujjidde kyonna kyanguwa okutwala kitegeera ebiseera ebyo nabeeranga bayitayo bweyogerere kavule eyo gye twalinga twalina yaliyo nze nayita mpise mu tanuulu nnyo buladi naawe okundabako ng'osobola okujja onnoonye